Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera ate nga nkujukiza nti subscribe. Update abamu ku bakulembeze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bagenze maaso n'okubanga basisinkana ku nsonga ez'ekibinja ekyabayeekera aba ADF abagenda maaso n'okubanga batigomya eggwanga lino erya DRC. Kakati abakulembeze bano bagenze maaso n'okubanga bagulawo kye bayise Provincial Peace Forum okulaba nga boogera ku nsonga ez'ekibinja kino ekya ADF awamu n'okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulwanyisa ekibinja kino. Era abakulu bano bagenze maaso n'okuba nga basisinkana olunaku olw'eggulo. President wa National Assembly of the Democratic Republic of Congo Honorable Boji Sangara Bamanyiri yagenze maaso n'okuba nga aggulawo ensisinkano eno era omukulu yagenze maaso n'okubanga yogera ku nsonga zino ezigenda maaso mu North Kivu province mu bitundu ebya Beni ng'ekibinja kino ekya ADF gye buvuddeko kyazzeemu nate okubanga kikola obulumbaganyi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Omukulu yagenze maaso n'okubanga ayogera ku nsonga ez'enjawulo ng'agamba nti ekibinja kino ekya ADF kizzeemu nate okubanga kitabangula ekitundu kino ekya North Kivu province. Era omukulu ono yavuddeyo nate n'agamba nti ekibinja kino kiri mugenda maaso n'okubanga kisaanyaawo abantu abasinga bannansi mu North Kivu province bazzeemu nate okubanga badduka mu maka gaabwe. Ebizimbe byabwe bisaanyiziddwawo, ennimiro zaabwe bazisaanyizaawo, ate bino byonna bityobola eddembe ly'obuntu. Omukulu yavuddeyo n'asaba wabeewo obumu, wabeewo ekikolebwa okulaba nga ekibinja kino kiyimirizibwa. Omukulu yagenze maaso n'okuba nga ayogera ku bitundu eby'enjawulo bye yakyaddemu nga ebitundu bino yakizudde nti mulimu obutabanguko. Mu bitundu bino kwe kuli Beni, kwe kuli Oicha, Butembo, Lubero, Lukanga. President wa National Assembly yagenze maaso n'okuba nga asaba ab'ebyokwerinda okola kyonna kisoboka okulaba nga balwanyisa ekibinja kino ekya ADF n'okulaba nga emirembe giddawo. Yasabye wakolebwe deployment, wabe amagye ag'enjawulo kuli UPDF, FADAK, amagye aga MONUSCO n'amalala gaveeyo geesitukiremu olw'ensonga nti ekibinja kino ekya ADF kyazzeemu nate okuba nga kikola obulumbaganyi ku bantu abali mu bitundu ebyo mu Lubero ne Beni nga ebitundu bino abantu bangi bakafiiriddemu ng'omwaka guno gutandika bangi bongedde okuba nga batibwa ekibinja kino ekya ADF. Era omukulu yagenze maaso n'okuba nga ayogera nga abajukiza ku nsonga za pulezidenti w'eggwanga lino erya DRC His Excellency Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo okuba nga yasuubiza emirembe mu kalulu kano akawedde. Omukulu mu kalulu nga yeesimbawo yagamba nti ajja kutereeza eggwanga lino erya DRC naddala ebitundu omuli obutabanguko. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti ekibinja kino ekya ADF kimaze emyaka mingi nga kitabangula eggwanga lino erya DRC naddala mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo, North Kivu province. Ate military governor wa North Kivu Major General Evariste Somo Kakule naye yagenze maaso n'okuba nga alabikako mu lukuŋŋaana luno olwabaddemu abakulu ab'enjawulo. Omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga ayogera ku kitundu kino ekya North Kivu province omuli ekibinja ekya ADF. Omukulu yagambye nti ekibinja kino kimaze emyaka mingi nga kikola kikola obulumbaganyi mu ggwanga lino erya DRC. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti wayiseewo decade namba wabula waliwo ekitabantu ekyali kiyitiridde mu kitundu kino mu bitundu bino ebya Beni ne Lubero mu mwaka gw'2016. Ekibinja kino kyakola obulumbaganyi, abantu bangi bakafiiramu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Governor yavuddeyo n'asaba amagye gonna
okuvaayo gakozese amaanyi gonna n'asaba abakulu mu mawanga ag'ebweru ne civil society okuvaayo babeeko kye bakola ku nsonga zino ez'ekibinja kino ekya ADF ekizzeemu nate okubanga kikola obulumbaganyi obw'enjawulo. Era omukulu yavuddeyo n'agamba nti gye buvuddeko ekibinja kino kirabiseeko nga kikola obulumbaganyi mu bitundu naddala mu bitundu bya Beni ne Lubero, era kino kyongedde okubanga kibeeraliikiriza, kino kyongedde okubanga kireeta obutabanguko mu bitundu bino naddala mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era omukulu yavuddeyo n'asaba abakulu mu gavumenti, abakulu mu magye okuvaayo babeeko kye bakola ku nsonga zino ezigenda maaso naddala ekibinja kino nga kizzeemu nate okubanga kikola obulumbaganyi. Gye buvuddeko ekibinja kino ekya ADF kyagenze maaso n'okubanga kikola obulumbaganyi ku bantu abalina ennimiro, era kigambibwa nti abantu 25 nga bonna balina ennimiro battibwa ekibinja kino ekya ADF. Era kigambibwa nti tekyakoma okwo, kyagenda maaso n'okubanga nate kirumba amaka g'abantu nga kisaanyawo amaka g'abantu, amaka agamu gaayokebwa ate amalala ne bagenda maaso n'okubanga bagasaanyaawo. Wabula kigambibwa nti ekibinja kino tekyakoma okwo, kyagenda maaso n'okubanga kikola obulumbaganyi ne ku nguudo, ku epiki eziyitawo, nga kikola obulumbaganyi ku bantu abavuga amapiki, ne kikola obulumbaganyi ku bantu b'omu kanisa. Era kigambibwa nti abaana abamu baawambibwa ekibinja kino ekya ADF, era nga kigambibwa nti abamu baakakibwa okwegatta ku kibinja kino ekya ADF ekikolwa ekityobola eddembe ery'obuntu. Kakati abakulu bano bavuddeyo nate ne baddamu okubanga beekubira omulanga nga basaba ab'ebyokwerinda babeeko kye bakola ku nsonga zino ez'ekibinja ekya ADF. Ne gye buvuddeko amagye ga UPDF awamu n'amagye ga FADC nga abakulu aba generals mu magye gano bagenze maaso n'okubanga basisinkana mu Democratic Republic of Congo era ku nsonga zino ez'ekibinja kino ekya ADF. Era abakulu bano nga bali mu Operation Shuja, nga amagye aga UPDF ne FADC beegatta okulaba nga barwanyisa ekibinja kino ekya ADF. Wabula we basisinkanye bakkiriziganyizza okubanga bakolera awamu okulaba nga barwanyisa ekibinja kino ekya ADF ekizzeemu nate okubanga kikola obulumbaganyi ku bantu. Wabula n'olunaku olw'eggulo kigambibwa nti abakulu bano bagenze maaso n'okubanga nabo beesitukiramu oluvannyuma lw'okuwulira omulanga oguva mu bantu abawangalira mu bitundu ebya Ochya, mu bitundu ebya Butembo, mu bitundu ebya Beni, Lubero n'ebitundu ebirala eby'enjawulo, ng'ekibinja kino kizze kikola obulumbaganyi ku bantu aba bulijjo, era bangi bazenga bakafiiramu. Kakati abakulu bano beekubidde omulanga basaba abakulu mu magye, basaba international community ne bekikwatako bonna okubaako kye bakola ku nsonga zino ezigenda maaso olw'ekibinja kino ekizzeemu nate okubanga kikola obulumbaganyi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.